Mami, yabale konyaba. Obulamu. Nsonyiwa okutawanya. Maleza kunyaba kukyakina kikube kyambuke wazali. Kino. Wemala agati ewazaliwe wano ekyo ekitundu kyogambamu poloti yawo yokka 5 ku 10 zetuyita decimals 12 etandikira mu miliyoni 3.5 poloti yokka ku 4 ebbeeyi sebo. kakati oli bw'abanga yagula ennyumba kalina egyo enkunyonnyodde nga kale yagigula miliyoni 4.5 aba yagula ki? Miliyoni 4 ku mmeka? 5 sebo. Esente kalu za Uganda? Mbadde njogera mu za Uganda sebo. We baba tebamubba. Yeye yabba gwe yagulako. Ku MR Live kwetuli oba ku Metanicra Bong Live yakyaite begins kwetuli on your number 1 channel kwetuli no right kwetusinzidde okomawo gy'oli mwana wa Katonda. Webale kutugoberera, webale kutwesiga, webale kutuwa maanyi ng'oyita mu commenting, okulikinga, okubisharinga no subscribinga. Ewatali ekyo tetulina lugendo, naye ate watali mukwano gwera tetulina ssuubi. Obulamu obutali mu ssuubi buba bubinye ekitenkanika. Biseera ebisinga bibako ebibuuzo bingi, naye ku MR Live twajja kuddamu bibuuzo ebyo na kubitemaatema. Tujja kubitemaatema nga tutandikira ku oyo omuntu gwe balowooza nti yakyasembeyo okuba wansi, olwo tutukire ddala ku muntu gwe balowooza nti yakyasembeyo okuba waggulu. Naye waggulu wa byonna tujja kubinuunamu obulimba n'amazima tubiteeka buli omu yeerolere. Abayimbi bangi bazze bafa, tutandikira ddala ku bajjajjaffe, bakitaffe ne baganda baffe. Tudde kubasudde bwe yafa abantu baatwala ebbanga ddene okukkiriza nti afudde. Abamu bagamba nti yali ayisaawo oluyimba, abaani bagamba nti nedda kati akola mu mawulire kubuguumiriza kaaliya ye. Tuzze tuutwo Rasta Brasta, Disnuts, Weatherman, Mr. X. Ku Weatherman bagamba nti yasaddaakibwa. Oli n'avaayo n'ayogera ebigambo ye nga bw'ayagala, n'abiteeka ku brand y'omuntu omu, mbu ayinza okuba yamusaddaase ye atutumuke. Ennyimba zaakubwa n'amawulire gaakolwa. Ku Mr. X kyekimu naye yasaddaakibwa, omuntu omu ayiseewo brand, music yakuba oba ennyimba n'amawulire gaakolwa. Ku bantu abo baateerwako ebintu ebyo ku sayidi yaabwe simanyi ngeri gye kyabalekamu, ne balina famire, balina abazadde n'abantu abakkiririzaamu. Omuntu okutaako ekintu ky'okutta omuntu ndowooza bakoze ekisembayo. Tewali muntu alina buyinza butwala ekyo Katonda yakyesigaliza. Bwe mbayo ne nga nti gwe oli mutemu wasse, bakoze bubi ekitenkanika. Abaana baffe bakula basanga amawulire ago, tulina kukola nnyo gasangulawo. Bannaffe babitaddeko abamu bagenze mu depression obutavaamu kuba bantiisa nnene. Abalala obulamu bwe tebuzeemu kuba kyekimu. Thaddeus yafa, amawulire kulabadde bagaayita n'ebirala. Tetumanyi ani yali omukyama, ani yali omutuufu, n'ebizze biba. Tuzze tutwala ebintu eby'omuwendo mu ngeri y'olusaagiriro, era tuzze tubiraba ne tubirekaawo. Abadde akola amawulire ekitrendingayo wiiki emu ne kibula, naye nga kirese damage ya bukadde na bukadde. Ebyo nno bye twajja okuyimiriramu tuganye kyekimala kimala. Ffe ng'abayimbi tubyekwatiremu, tutereze enju yaffe. Bw'ogenda mu industries endala ziri organizedmu okusinga eyaffe, naye ate bodda mu mugaso. Ndowooza music industry y'ebitontome yankiza ekitenkanika. Tukuza abaana, tukomyawo okwagala, abatemu basuula ebissi, abali mu kkoma bava mu kkoma, n'abaagala okufuna obuyinza babufuna bwe tuyimba. Lwaki twegayalirira?
kiri eri gwe nange okuyimirira okukuba tooki mu buweereza bwaffe n'okulaga abantu nti omuyimbi kya bbeeyi, n'okulaga abantu nti munnayuganda yenna kyalina esooka okulembeza ensi ye. Gwe mwana wa Katonda, Lydia Jasmine ne Dan Flavour ebintu bikyagendera ddala mu maaso, tetunnabirekalaawo paka katuzudde. Ani azanyira ku brand ya munne? Ani akwata munne obujega oba ani akwata bannayuganda obujega? Nkiddamu nekikujjukiza nti Katonda bw'akusukkulumya n'akuwa ku maanyi okwawula ku balala, tekikuwa ndagaano bali kikuwa tiketi yakufuula banno bajiga kubalinnya ku mutwe na kubatyoboola. Osigala oli omu ku bo, naye aba akwagadde n'akuwa ku maanyi omulamulireko era omusumbireko. Kiba kya buli amaanyi okozesa amaanyi ago obubi. Ekyatuuka ku Samusoni kyandikutuukako wandiwumula nga toyina maaso. Tukozese bulungi amaanyi gatuwadde. Bwe tudda mu Bayibuli tuzze tubalaba bangi nnyo bagakozeza bubi. Faraawo, Dawudi, Samusoni n'abalala ne Sulemaani agagenno yakakozesa kuganza bakyala. Dawudi yakemwa uyo ku mukazi wa Uliya. Samusoni yali ow'amaanyi, omukyala yamutengula paka bwe bamusokolamu amaaso Abafirisuuti. Tukyewale nga tukyalina obusobozi, teyandibadde enkola ku mulembe guno. Ani mulimba? Ani akwata munno obujega? Tuwulira amaloboozi yali alundiramu embizi, ate amaani gavayo temwalimu mbizi. Omuntu ajjawa guts ezigamba nti mwalimu embizi nga temwalimu. Tuwulira amaloboozi nti kyayi kifulukwa, agamu ne gaga nti nedda eri enju yali enyira gaali matiribona. Tuwulira amaloboozi aga nti oli yali mulalu, amaani gava ne gaga nti bannange ze sibanko mulalu era oyo yamanyi gye yabijja. Ye bwe mba mulamu, bwe mba mulalu kasanze omulalu, kale nze namufera nga bw'agamba ye omulamu. Kati ku ffenna ani mulalu? Katugendeko ko wano tukube ku ssimu eno tulye ku maloboozi gano. Nzikiriza nti emboozi eno erina okugguka. Twakutte ku lugendo twatadde ku Kalameero. Kalameero gwe atamanyi munyonyo oba ovudde ku Autospa, bw'ova ku Autospa ku Keggabaako n'osala akati bw'oba odde munyonyo Kalameero eri sayidi ayo wali Sheero. Bwe twatandikidde okwata olugendo luno, bwe twakutte olugendo ne tugenda. Bwe twagenze ne tubuukiramu ewa Sudiiru. Bwe twabuukiddemu ewa Sudiiru paka we twesonsese ekkadde Mulungo. Okusinziira ku ndagiriro, bw'oba wakadde Mulungo bw'oti waliwo ekipanyi kiriko platinum. Bw'oba wakakiwunzika bw'oti awo zali wabeera era akavuyo kali awo. Eri eyo twagenze ku ground tulabe efaanana etya, eyogerwako tetugendangayo. Nengamba anedda kiba kya ttendo nnyo nze okugendawo ne nkulaga ggwe omugoberezi waffe olabe ekyogerwako nga naawe oli ku ground. Tusobola okukolesa ddala kamera okuleeta ku ground, wadde oli Canada, oli South Africa, oli Dubai, oli London, oli Kenya, oli Rwanda, kamera eno esobola okusika nekolera ku ground. Kati twakoze nga bw'olaba ebifaananyi bwe biyitawo mu sides lwe lwadde olugendo lwaffe. Bwe twatuuseewo twalabyewo ono ne tukomawo. Katugendeko mu ssimu eno nga twebuuza ku mukugu ono atubuulire ku mbeera eyo gwe gy'olaba. Bw'oba oyagala funa property awo olina kuyita mu mbeera ki, sente zirina kuba mmeka? Kankubireko ku mwami ono broka w'amayumba n'amataka mu bitundu by'e Munyonyo. Awo wennyini ewagambibwa okuva obuzibu tufune ekifaananyi mu mboozi eno twagala tumanye ddala ani mulimba, ani ayonoonya erinnya ly'omuntu, ani wange, ani mwefuuzi, ani yakeera ku makya n'apulaninga obukaawu n'obukyayi n'ayagala buteeke ku munne, erinnya terizimbika. Emboozi eno ekyagendera ddala mu maaso. Kanoonye ku mwami ono. Wangi sebo. Omukulu. Wangi sebo. Je baliko taata.
kale sebo nawe gye baliko kale nze muganda ometanikira bongo sebo sebo weewaawo obulamu obulamu buli awo kakati munnange sebo mbadde nina kyenjagala okwebuuzaako sebo kubanga mu bantu ndowooza bakyasinze okutunga amataka emunyonyo ne mu makindye wonna gw'omu ku bo ate era nzize kukozesa mu bintu bingi nnyo nnyo funira abantu bange amayumba n'amataka kakati waliwo emboozi gye mbadde ndi mu kukolako wano bannayuganda babuzaabuziza ebbanga ddene kakati abamu ne baŋŋamba nti nedda kati noonyako kwamanyi ku by'amataka ne ku by'ebizimbe ebyo ebitundibwatindibwa omuwendo gw'ebyamataka omwebuuzeeko kuba kati ffe bitulemye amanya sebo amanya ze Kyeswa William sebo yesebo nga ndi property agent Makindye ofisi zange gye ziri e Ruwafu ku Serwaniko Road ntunda amataka ntunda amayumba ag'okupangisa mu bitundu byonna ebiriranye Kampala ne Uganda yonna n'amataka amanene sebo wewe ekitegeeza n'omuntu wabanga ava bweru ayagala nyumba yakusulamu wiiki emu wiiki bbiri byonna ebyo solo bimuyambako ezo tuziyita furnished apartments yesebo ezo byonna tubikolako oba wa nnaku bbiri oba wa wiiki emu ezo nazo tubeera nazo amayumba agutubeera nago buli kimu tukikolako okusinziira buli muntu bw'abaze bwe tumukwata ekitegeeza njogera n'omuntu omutuufu n'ekitundu ky'aba ayagala njogera n'omuntu omutuufu yenze mukama wange yennyini kakati ku luguudo olugenda e Mulungu omanyiiwo manyiyo bulungi sebo paka ku nnyanja ya Kabaka eri awo ng'ewasudiirwa awo sebo omanyi kuba erigenda e Cape kakati omanyi omukyala Zali ewali amaka ge omanyiiwo mukyala Zali manyiiwo omanyiiwo kinkoze bulungi nnyo kakati Mr. Junior olowooza ettaka lyawo 107 ku 6 nga lirimu kalina eno nga erimu ebisenge 3 n'eddiiro wansi kale katugeze nga kalina eriko eddiiro n'ebisenge nga 2 kale ng'etudde mu ttaka eryo kalina eyo nga tetumye nnyo obunene bwayo kale naye nga kale katubesinga nnyo ku kalina ng'eri mu ttaka eri ku ttaka eriri mu bipimo bya 10/7 bwe wakyo 10/7 10/6 olowooza liba nga mu ssente nga mmeka oli waaba ayagala oligula omuntu aba ayagala okugula munyonyo omanyi alimu ebitundu kakati ekyo ekitundu kyogambamu poloti yawo yokka 5 ku 10 zetuyita decimals 12 etandikira mu miliyoni 3.5 poloti yokka ku 4 poloti yokka enkalu yenjogerako temuli kintu nakimu wa bbeeyi tosedde nnyo etandikira mu miliyoni 3.5 4 poloti yawo gabaseerayo kyekiseezaayo munyonyo kati munnange yakwata akati ffe mu njogera yaffe eno kati abali mu mataka luli baali abantu bamanyi muyenga naye ate kati munyonyo kyekintu kyawo kyekisinga ebbeeyi kubanga osobola munyonyo waliyo n'ekisenge kimu ekisulwamu nga kiri ku 800 single room njogerako n'osangayo bedroom kisenge n'eddiiro nga ziri rooms 2 nga bali mu kakadde kamu 3 awantu wenkugamba so kati mu ttaka wagenda wala era wa bbeeyi nyanja eno yeseezaayo ennyanja okubanga balina aleka view munnange ekifo resort beach eyo
n'abantu abaliyo abanene bangi abaliyo kati ekifo ne kigejja ettaka ne lirinnya so mu biseera biri Munyonyo twafunangayo ne poloti miliyoni 2-5 mu biseera kyebyo njogera myaka nno egyo njogera myaka gya 98 95 eyo twayingira egy'enkumi 2 Munyonyo n'agenda ng'alinnya Mr. Junior era kati wenjogerera wano Munyonyo yasinga ebbeeyi sebo. Kakati oli bw'abanga yagula ennyumba kalina eyo gyenkunyonnyodde nga kale yagigula miliyoni 4.5 aba yagula ki? Miliyoni 4 kumeka? 5 sebo. Esente ekalu za Uganda? Mbadde njogera mu za Uganda sebo. We baba tebamubba. Yeye yabba gwe yagulako. We baba nga biri makubo matuufu nga tebamubba. Yeye aba yabba gwe yagulako. Tekisoboka. Tekisobokera ddala. Munyonyo. Munyonyo wano. Ato kati nkubuulira. Essaawa ya leero. Awo wagamba nti yagula waana. Kwataano. Oba kinze simumanyi. Wagamba nti yagula waana oba 5. Nze muleetere ow'ekikumi5 olwaleero biggwe. Tukimuwe. Nze kwatatunda. Kyenvudde nkugamba nti waaba teyabba gwe yagulako. Ye yennyini yaba yabbawo. Mr. Junior. Tosobola. Mr. Junior. Yes. Kakati goludde mbyamataka. Olina property agency number. Yes. Muyita mu process nga mugula ettaka. Onsobola okugula ettaka ng'ompa lisiiti. Lisiiti kale ng'ezo. Lisiiti n'engula ettaka lyo n'enkwaka n'ompaka lisiiti ako. Anti kati olaba kisinziira. Ettaka we liba nga lya kyapa. Nzija n'enkola inquiry. Ng'omaze okundaga nti Mr. Labongo lina ettaka poloti eno ngenda gigula yo. Nompa ebigikwatako nti lyenkana 5 ku 10. Bwe mmala omanya nti 5 ku 10 nze n'enkola survey yange nga agenda okuwa ssente n'engenda n'entuukirira ab'obuyinza ero si chairman nenjogera nabo ddala omwami oyo wagenda okunguza wawe nti tumumanyi. Step ey'okubiri gyenzizaako ngenda nenkusaba gwe kennyini ebikwatagana naawo tipa plot number ne block number. Obanga bwe mmala omanya block number ne plot number nengenda mulandizi nenkebera ku kyapa. Ekyapa kisoma Mr. Labongo oba yali tannakyusa. Ewembayo kyapa magwe. Awo nkomawo ne tutuula ku miwendo ne tuteesa naawe. Ngenda kusasula ntya, sente ozeetaaga otya, nzirina mu kaashi, nzisasula omulundi gumu oba ngenda sasula mirundi 2. Mbeera ne looya wange tukola endagaano eyo wa looya wange nenkomawo mu bw'obuyinza ero si chairman nemulaga nti nguze ettaka omukulu ono era endagaano yeeno nenyingira mu bitabo byerosi nabo ne baba nga bakimanyi kubanga be batwala ekitundu so enkola bwete bwebeera ennambulukufu. Kakati Mr. Junior Kyeswa. Yesebo. Sisobola kugula ttaka nga chairman ono tamanyi. Nze negulya ttaka lyange ku kitundu. Otamanya naye kati ffe mu nkola yaffe ennambulukufu omanyi ffe twagala nnyo okukola ebintu nga biri mu bulambulukufu bwabyo. Okiwulira nti wayinza okugyawo issue ebatabula aguze n'atunda. Okiwulira ng'ate chairman tewamwebuuzaako mu kusooka
ate be bannannyini kitundu abandikula bulle naye ng'ebyo byonna abantu babikola tubasiba tubafuna oli n'agamba nze nkozesa looya biki mugamba yes looya omukozesa naye tamanyi kiri ku gulawundi okiwulira ali akoma eri mu ofiisi mu tawuni okiwulira ojja muleeta nga tomanyi kyoba ettaka lino omukulu ono ayina enkaayana n'omuntu bw'ati ne neiba we okiwulira oba waliwo conflicts ezaaliwo ebyo byonna tabimanya yajja kimu ye omuleetedde ekyapa ye ne ssente yegwe kyeswaguza gundi labongo nti ye ng'akola so kyandibadde kikulu nnyo mu nkola eno gye tulimu eya property omuntu osooka okwekenneenya n'atuuka ku ground kuba kubaako ab'ekitundu abakitwala abantu ekibatiise wa chairman oba bachairman b'ebyalo bachairman bagenda ne bagenda babakakatikako omusolo nti twagala 10% okusinziira ku ssente z'oguze ate nga mu mateeka tekiriyo kulamusiza nnyo nnyabo okiwulira mu mateeka tekiriyo chairman ŋŋendayo kuyambibwa kulaga nti omuntu obuguzi buno bwe ŋŋenda okukola omuntu gwengulako mutuufu yoyo talina nkaayana na neiba we nti yoyo nza kugula kati neneeyanjula mu LC tugiwa kye bayita token of appreciation akasiimo olw'emirimu gye naye teri agamba mbu olw'okuba otunzeewo wano bina nange njagala obukadde 4 bwentwala obwaki kati abantu kyekisinga obatiisa nnyo LC naye nga LC eyam kakati Mr. Kyeswa nsobola era okugula ettaka nga sikoze endagaano aze bampa lisiiti zange ttaka nsobola oligulira ku lisiiti nga tokoze endagaano anti ne lisiiti eba ndagaano lisiiti eba ndagaano sinkana kankuleetere ekyokulabirako nyinza okujja nenkusanga mu tawuni okiwulira nenkuwa ssente zange okiwulira ng'olina byoliko nenkuwa nti mwami Kyeswa naye eba eyina olaga kiki kyoguze ku lisiiti okwo kiba kirina olaga nti 1 eka 30 miliyoni asasuddeko 10 oba poluti futi 10.5 asasuddeko miliyoni 3 balance era bwati ebyo kubanga ekyo kyenkugamba nze kennyini kamwa ayogera naawe nagulako ettaka bwe lityo kiwulira omwami namusanga ali mbwangu naye ng'amaze okulambula namusanga ali mbwangu nemusanga mu tawuni awantu nali nalabawo nenjagala omuwa ssente nzejjeko okiwulira nemuwa obukadde 2 nankolera lisiiti nemugamba ŋŋenda kudda tukole endagaano eraga ebipimo bya poloti ettaka we lisangibwa n'okunyanjula mu b'obuyinza kisinziira kakati Mr. Kyeswa yesebo ndowooza we mbadde njagala okunnambululira mbadde nsaba ku baganda baffe abali eyo abalina challenges ettaka ze bayitamu n'okusoomoozebwa ku ebyokupangisa kwe bayitamu bampere ku namba y'essimu osanga basobola okukozesa okubayambako okuddamu ansa zaabwe kuba abantu baliyo balina ebibuuzo bingi nnyo neyanziza nnyo mukama wange amannya nze Kyeswa William nsangibwa Makindye Luwafu ku luguudo oluyitibwa Serwaniko Road era ennamba z'essimu zange zezino wammanga esooka eri 0700 26 14 13 giddemuko 0700 26 14 13 Airtel ya Warid Airtel eya MTN eri 0776 720 251 720 776 720 251
era naye erimanya ga Kyeswa William Ssebo. Jidde muko ssebo. Eri 0776 720 251. Weewaawo. Amanya Kyeswa William. Era obanga mwagala abaagala amataka ssebo, amapoloti, byonna tubikolako ennyumba ez'okupangisa n'ez'okugula ne furnished. Ennyumba eziri furnished ezo z'osangamu ebintu nga biwedde n'ojja ng'osula busuzi n'osasula. Byonna mbikolako ssebo mukama wange. Weewaawo. Ssebo. Tweyanziza nnyo ssebo. Neyanziza nnyo nange ssebo. Akuume ssebo. Amwana wa Katonda ali eyo, story eno ekola nnyo amakulu wadde nga ku muntu alaba ebintu nga ddala abirabira mu mbeera enkadde gye tubali tubirabiramu ayinza ogibuusa amaaso. Tugenda kweyongerayo mu maaso ne story eno, tugenda kugivaako paka nga ku sayidi ebbiri kuliko sayidi emu evuddeyo neetegeera nga bwe tulina otutegeera mu mulembe guno omutebi. Ssaabasajja Kabaka yakwasa omulembe guno abavubuka olw'okugutunuulira ennyo n'okukozesa amagezi amangi, kubanga nga bwe kiri nti ye buli kadde bw'aba asalawo ebintu bye abiteekamu nnyo okubala engeri gy'ali taata, engeri gy'ali omukulembeze, era engeri gy'ali omulamuzi ow'oku ntikko mu buwangwa bwaffe. Katonda amuwa eriisa erirengerera ewala. Bwe yatuula n'alowooza ku bulamu obutaliimu bavubuka, olwo nno ye byonna n'abiteeka wabbali n'agamba nti nedda, nina kusitula mulembe mulamba nguwa abavubuka, kubanga obulamu obutaliimu bavubuka tebubaamu bulamu bwa maaso. Ffe ng'abavubuka kiri eriffe okusiima ekyo kye yatukwasa era kye yatuwa, nga tuyita mukolera ddala ekituufu ekyali emabega w'omutima gwe. Ettaka Emunyonyo 150 ye mwami Kyeswa atugambye nti 1999 awe watyo 5 we watyo lyali milioni nga 2.3 awe watyo waise banga ddene. Ettaka eryo nga temuli kizimbe, naddamu n'atulambulira nti kakati okufuna obufunyi bw'otasuula bukadde 5 oyinza obutafuna ttaka lirimu kizimbe, bw'otaba na bukadde 3 oyinza obutafuna ttaka 10/7/5 n'okutambulira awo nga temuli kizimbe. Ani abuzaabuzaani? Twegatteko mu episode yaffe endala. Weeraba.